بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Abami n'abakyala abalungi abatwala ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media tubaaniriza eno episode yaffe yakubiri ku nsonga y'Oluganda omwaka 2024. Mubadde balabe balungi ebbanga lyonna naye tubajjukiza nti wali ku Cham Towers office number 221 osanga baganda baffe aba Labbaika Travels abonno bakugu mu kiyitibwa hijja ne umra nga hijja yaffe umra yaffe ya Ramadan esembedde ate nga ne hijja yennyini 2024 nayo eri kumpi awo. Genda wali ku Labbaika Travels obenenga ensonga zeza umra zikolebwako Ramadan the first 10 days package weeri ate ne last 15 days package weeri nkakasiza ddala nti emiwendo jajisanganga mirungi. Programu eno ekwatagana n'okuyunga Oluganda Silatul Arham tugitambuza ne mukadde wange Sheikh Hamza Semogerere era nja kusaba mukadde wange Sebo otulole salamu kuba tulaba ku lutimbe gaggadde. Naam, bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin lakal hamdu ya alamul ghuyub wa ghafarul dhunub wassalatu wassalamu ala al-habib Muhammadin munib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukadde wange Sheikh Sebo webale kufissa budde ebbanga lyonna nojja wano tubeereko n'ensonga zetugaziya kubikwatagana n'okuyunga Oluganda. Amazima gali nti ensonga zetu zettematema ku Luganda abasiraamu abali abaze batugoberera basesetuse kinene ku kutegeera obukulu bw'okuyunga Oluganda n'akabi akali mu kutulawo Oluganda. Mu episode yaffe gye twasokera ddala okukola mu mwaka guno 2024 twali ku nsonga ya qati'atu rahmi okutulawo Oluganda ne asbab oba ensonga ezivaako enganda okutukawo. Tuzze tutunulira ebintu bingi, twatunulira aljahalu ne tutunulira alkibru, twatunulira taakhiru kismatul mirath ne tutunulira dhaafu taqwa. Ezo zonna nsonga nga ziyimiriddeko Oluganda okutukawo. Ensonga eno y'okutulawo Oluganda ekyali nsonga ngazi era abatulaba ku lutimbe gaggadde ensonga eno twagala nnyo janguyiriza, twagala tugikwate mpola etegeerekekwe mu mbeera esingira ddala okubeera ennungi. Sheikh olwaleero luno njagadde tugende mu maaso ne asbaabu zino ensonga eziviirako enganda okutukawo kubanga kintu kinene n'okusinga abaddu abatulaba we bakirowooza. Awo nyini woba otandikira Sheikh insha Allahu ta'ala. Alhamdulillah, Allah tumwebaza ow'ekitiibwa yatuwa ekirowoozo kino kyokubeera nti insha Allah tujja ne twogera ku bintu byetusobola okubeera nti tuyitamu, kubeera nti twewala okubeera nti tukutulawo Oluganda. Era zino ensonga ebiseera ebisinga etuzoogera mu nsonga zino muvaamu ensonga endala nnyingi era abatulaba ku Labbaika Islam Media bakimanyi nti insha Allahu ta'ala n'ensonga zetugenda obbawaako si z'ensonga zokka era naye tunaaba tuziconcludinze wabula zino ensonga ate ze zivaamu obusonga obulala obuti era tujja bwobukoonako bukoonyi insha Allahu ta'ala. Naye nga imaamu ensonga gye twayogerako gye twasemba okwogerako mu mulundi ogwaggwa twogera ku nsonga ya kibur yokubeera nti abantu beeraba waggulu. Era nafunye omusiraamu omu naŋŋamba sekatangazaamu nnyookawo kati neera kuba ab'ekika bayitiridde okubeera nti balina kiburu. Naye mu biseera ebisinga imaamu badde njogera n'omuntu omu tinabadde mu Dubai omwo naye ekintu kye nasinza okulaba eregeza Seka watuleeteddeyo ebipya ku Labbaika Fashions. Alhamdulillah naleeseyo ebipya masha Allah. Bana abatulaba temwerabira kuyitira waliri ku Labbaika Islamic Fashions wali ku Aro Center wansi downtown. Gendawo edduuka lyaffe weriryawo ebintu byonna ebyobusiraamu bijjudde era Sheikh Maulid abaddeko Dubai eyo ng'agenzera kutuleetera bya busiraamu. Alhamdulillah. Ndoza Seka base kansubire nti temuzirega bei yakusuubula masha Allah. Nkakasa ati abasiraamu bajja kutu namba weziryawo wansi namba za Labbaika Travels okoonako bukoonyi ne tukutuusa ku Labbaika Islamic Fashions. Naam Sheikh. So Sheikh ensonga eno y'okuba nti omuntu abeera ne kiburu nsonga nnene nnyo era kye nalabye nti mu butuufu omuntu yenna obanga omanyi nti nno gwasinga irimu kuba omuntu ebiseera ebisinga abeera ne takabulu ng'alina ekirowoozo nti asoose okusoma hadiisi oba asoose okusoma Kurani oba asoose ogikwata
omuntu asobola okubeera nti kabbulu mu kika azinaafuna takabbulu olw'okuba nti mu kika yasoose okwata kulani nga ye kyalowooza n'alowooza nti teri baasooka kikola ki nti asobola okubeera nti yasoose okufuna ssente mu kika n'alowooza nti ye yasoose so nga aliwo abakola ki oba okutambula omuntu atambulako n'agenda e Dubai n'alowooza yasoose okulinnya ennyonyi n'akomawo n'alinyirira bonna abatutambula naye mu kimu kye nalabye nti Allah ensi ya Dubai eyo abantu nga bwe baali abasikiza dda waliwo abantu seeka we nabadde nga baali b'amaanyi nnyo mu katundu ako nga be baali bakakulira naye nagenza otuuka nga tebaliyo ng'ate abaali banyuumibwa ng'ate be b'amaanyi natuuse mu Hamuriya ng'abantu abaali banyoomebwa abaali mu kampani nga bakolera kampani bakozesa bukozesi ng'ate be b'amaanyi ng'ate bano Allah abajjayo dda kyakuyiga kinene Sheikh kyakuyiga kinene so n'abantu abatulaba abafamire bannaayi tukimanye nti nno wallahi Allah abakusituddemu taagala akusitulemu obeere nti weeragira ku banno wabula akusituddemu kubeera nti okola ki oyamba n'okubeera nti weeyisa bulungi mu banno kubanga ekyo kino kitegeeza Sheikh nti olwaleero luno gwe mugagga ate enkya ate muganda we yajja okubeera omugagga so kiba kitegeeza nti atulaba ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media ateekeddwa okutegeera nti wabanga ssente we ziri olwaleero kwatagana bulungi ne banno weeyise bulungi ne banno kubanga enkya ate mutoowo oba mukulu wo ono atazirina buyinza okukeesa olunaku ng'ate yalina ssente omusiraamu eyanyambye nze nabadde Dubai naye nga okuva ku kisaawe bankimye bukimi kyokka omusozi waba atuuse Dubai abalina okusasula ssente ezo ne bankima ne bantwala ne bansuza ne bandabirira nabadde Dubai nga bandiisa matooke nga ndinga aliyo Masha Allah nga bandabirira bulungi naye omuntu kwe yasindizidde okundabirira njagadde abantu kino tukikooneko omuntu ategeere nti si kibi okuyamba omusiraamu nasoma naye ekyambogo bwe nsoma naye ekyambogo n'abeera mu mukwano gwange naye ntuuka ndaba abantu bagenda ebweru nfuna opportunity njifuna ngamba waliwo omukwano gwange ono kamukubire naye ajje eyungeko ajje e Dubai mukubire naye ajja atandika okukolera kampani eyo bw'atandika okukolera kampani Allah n'agenda nga musula naye kati olaba yannyamba agamba seeka kye wankolera gwe wandeetawa hal jazaa'u al-ihsan illa al-ihsan mu butuufu wallahi tewaliwo mpeera ya bulungi okuggyako obulungi ate Allah talyazaama saabatulaba ddala abali e Dubai oba abali mu nsi ez'enjawulo abali mu Amerika abali e Bungereza abaliwa baneetulekerawo okubeera nti twekuluntaza muno mwagalize muganda ogwaleke Uganda mukwano gwo mwagalize kwawo naamwagaliza ajja tuuka ekiseera naye tomanya wagenda kuyambira tomanya oba aliyamba abaana noaba ye takuyambye kolera Allah wallahi Sheikh ensonga gy'oyogedde wallahi nsonga nkulu daddala ensonga entera nnyo gikoonako nti ke kaseera twekake mu mbeera tutandika okukola nga tukola ku lwa Allah kubanga ye Allah subhanahu wa ta'ala talyazaamanya la yudlamu ahadun indahu Allah talyazaamanya muddu yenna kyaba akoleredde inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin Allah tamma mpeera y'abalongoosa gweyisa bulungi baganda bo yisa bulungi abantu bonna ng'omanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala y'okusasula tulinamu nnyaka nno akantu ako twakikokyogerako wano ndi kubimu ebireeta kiburu ye muddu okutunira abaddu bano n'agamba nti munannyamba kimmwe bwe mba mbalaba ekyo kifu era nina Sheikh gwe nagamba nimugamba abantu oba obayamba bayambe nga tosuubira nti be bagenda okusasula bambe Allah yagenda okusasula omuntu tasobola kusasula Allah asobola okusasula ye aya eri mu Qur'ani omwo wallahi esinga okumpa amaanyi mu kuliisa tusaba Allah jalla jalaaluhu Allah atukumire mu baddu abaliisa seeka simanyi oyimiridde otya mu byalo naye kigambo it'aamu tta'aamu seeka tukitwale nga kikulu okumanya seeka kikulu ekyokuliisa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayingira era ku nsonga gye twogerekera Oluganda ayuhannas yayingira e Madina yabagamba ayuhannas bange mu abantu n'abagamba afshu salamu sasanye salamu tebakwasa ensonga ttaano sulula rahamu yongo Oluganda muli muno okuliisa muliisa abantu emmere yabagamba muliisa abantu muyimukeko ekiro nga abantu beebase ya Rabbi so kuliisa ate yamaliza agamba nti we munaakola ebyo mujja kuyingira ejjana bisalaamin wallahi so kigambo aye gy'obadde oleeta wallahi Allah okuliisa era kuli mu famire era mulina okuliisa okutandika ne mu famire n'omala tokyazaako wa Luganda tobakyalidde n'abagambye bannaaye mu Luganda muno kuba kwekuza okuba obeera awo n'ogamba nti nno abooluganda bange wano ewange tebajjaawo tebajjaawo okyanyi kino waliwo famire egamba nti nno bali bakyafu
bajja kuchafuwaza wano kati gundi kati mutabanyi wa ssenga gundi ajja atule mu ntebe zange zo tazonoone balina n'envunza ebintu bya dunia shekh tugenda kufa byonna fani ya byonna wallahi byakuggwawo tukole nga tukola ku lwa Allah Allahumma amin shekhe sebo ensonga ya kiburu wallahi actually abantu abakulutimbe gaggadde ensonga nga tugivaako tegeera gwe yenna alina kiburu tusaba Allah agitutaase tubanga tugirina era Allah agituggyemu nti oba otandise kiburu n'obusungu al kiburu wal ghadab ze ingredients z'obukafiiri ezikyasinza okubeera dangerous okwekuza n'okusunguwala byebintu ebyo ebikyasinza okufiweeringa obukafiiri era bw'otunulira mu arkanul kufur ennya ezebbiri ze zikabejje ezifuga obukafiiri kwekuza n'okubeera nti omuddu akuuma obusungu. Nze Sheikh nsonga okyemaliriza nakyo yakibwe nsaba abooluganda ffenna n'ab'emikwano 2024 ffenna tuli basobya nga twagamba nti laisa lwasiru bil mukafi nti okunga oluganda togenda kugamba nti no lwakuwona mpisiza bulungi lwakuba ki mbadde nsaba ffenna tuddeyo twetereeze ffenna tulina kiburu ffenna tulina akatonyeeza ako akatini mbadde nsaba ffenna tulwane tujjemu okwekuluntaza tugezeeko nnyo okubeera nti ffenna twerabawo nga ki abooluganda ng'ab'emikwano ffenna tuli baanadamu tuli baddu ba Allah ate iwa Allah gye tudda ate Allah talirimu ebyo tagenda twawulamu nti ono yali mugagga ono yali mwavu ono yali wa wansi ffenna Allah agenda tutunira nga baddu be. So Sheikh mu nsonga endala ezibeera nti zireeterawo omuntu okubeera nti akutulawo oluganda waliwo ensonga gye bayita alhasadu yensaaba Allahu akbar ate ng'eri mu ndwadde ez'emitima al-amradu al-qalbiyya wallahi kigambo kikulu era abantu abasinga bafuna ensaaru eyo omuntu alaba munne nga wallahi Allah amusitudde alaba muganda we Allah amusitudde muganda akola mu URA oba muganda we kale muganda we musomesa muganda we ali mu kibuga muganda we yava eri Masaka nadda mu kibuga natandika okubeera nti amubeerako n'ensaalwa kati n'aba ku muganda we nadda ku baana be n'agamba era abaagundi tobiwulira ng'oli agamba era abaagundi be basoma muganda we era abamuganda wange be bakola obulungi era okumanya seeka ensaalwa egenda wala nnyo nina omuddu gwe nawulira ng'abuuza baganda be nti era abo tebafa fe abafa abo tebafa naye omuddu yankolera bulungi tulina gye twaleyo ku lumbe mu mbeera eyo omuddu yayimira n'akwata omuziro n'agamba nti bannaye bonna ababadde balowooza nti tetufa kati ndowooza mukakasizza nti tufa kuba ono yaafudde ndowooza kati mukonfaminze nti tufa naye wallahi tutuuka tutya ku ddaala erikwataganira ensaalwa ne tutuuka ne ku ddaala eryagazisa bannaffe okufa naye nga baluganda musaayi gumu ekyongera kulaga nti ensaalwa mbi nnyo waliwo akayimba efitina mbi nnyo ensaalwa olwadde wallahi akayimba wanda yakuba akayimba ako ku ttaali katera okugira nga ndi muto nnyo nga tatanga akagala nnyo waka naye omuntu akimanyi atulaba yina kulaba social media nti walwajibu ekyandibadde ekyetteekwa ku muntu yenna anyadu Allah li akhi kwa kubeera nti asabira ki asabira muganda we mikisa bil baraka era nga kiba mu hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba idha ra'a al-insanu shay'an yujibuhu falyubriku omuntu yenna walabe omunne nga ayina ekintu kyonna ekirungi kyandibadde bulungi abeere nga akola ki amusabira namugamba barakallahu fihi so olaba muganda wo nga ayina Allah kyamuwadde ekyenjawulo beera ng'omusabira busabizi ogambe barakallahu fihi Allahumma barik fi ay Allah nsobere omuteramu omukisa mu kintu omukisa Sheikh gw'amaanyi nnyo era Sheikh olitwali Makka nekugamba ano tukimawo ki mukisa awal baytu dhal nas alladhi bi Bakkata mubaraka wa huda lil alamin wallahi kigambo kintu so omukisa kikulu nnyo okusabira muganda okubeera nti afuna omukisa mu kintu kyonna wabula ate n'omuntu idha khasha min nafsihi shay'an omuntu watyo okubeera nti akwatibwa mu nnensaalwa oba kitegedde Sheikh wara ma yujibu nalaba ekintu ku munnenga nakyegomba nekimusanyusa naga nti singa kibadde kyange kiba kirungi n'agamba masha Allah
la hawla wala quwwata illa billah. Okitegedde Sheikh. Era byo kwongera kutulaga nti omuntu yenna yenna andibadde nga muganda oyo yenna gw'olabye n'ekintu beera ng'omusabira, beere ng'osaba Allah akyongeremu emikisa. Era naawe kenyini woofuna ekintu kyonna kyonna era kyekigambo kyekimu kyogamba masha Allah, saba Allah nteremu omukisa mu kintu kino kyenfunye, kuba kiba kirungi. Omanyi kyensinga okutya ku nsaalwa Sheikh yembeera nti ensaala eno egira mu mbeera nti oba owakanya okusalawo kwa Allah ensaalwa oba owakanya okusalawo kwa Allah era naye ejjira mu arukanu za kufuru alhasadu olw'ensonga nti oba muli ogamba nti Allah subhanahu wa ta'ala okukwata emmotoka n'agiwa Hamza Allah teyategeera nti nze nsaana emmotoka eyo okubanya ensaalwa mbi ng'akayimba kaliko ogambye omuddu atuuka ne ku ddaala n'agamba nti kale ne bwe mba nga nze sikifunye atirisi Hamza kimuveeko bwe kiremererwa okumuvaako omuddu atuuka ne ku ddaala erigamba nti atirisi Hamza mwennyini aveewo wallahi raba kubanga ensaalwa ekusindiikiriza ku shiriki ekusindiikiriza ku kutta wobeera n'ensawula mu mutima gwono tagirwanyisa ekutuusa ku ddaala erikola amazambi agazikiriza Seka abakwati b'enswala balina okukimanya nga tusinziira ku haditha Ibn Abbas gy'agamba ti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama eno gyamugamba ya gulamu inni alimuka kalimati ahfadullah yahfaduk ekumireko Allah akuume we agenda mu maaso n'agamba idha salta fasalullah obanga osabasaba Allah kyova olabanga mu butuufu wano wonjagadde twongerewooko woba osabasaba Allah either noba oyina omuntu gwoyagala Allah akugondeze saba Allah akoleki amugondeza kwekyo oyagala. Abantu babiseeka ojja genda osaba omwanadamu wallahi omwanadamu yagenda kwogerera yasobola okwogerako nti oyo asaba ennyo biki naye wallahi Allah tasobola adde kwogera. Allah agenda kugezaawa ate ekikwewuunyisa ku Allah waffe subhanahu wa ta'ala ate kyayagala ayagala nnyo amusaba ate era ne bw'omusaba akwogera ku bamalayika n'agamba nti mulabye omuddu wange mulabye omuddu wange mwagamba nti abaddu bange bagenda kukola fasadi mu nsi naye olabye omuddu wange wawanisa emikono ng'amanyi nti amumalira yenze. Allah era abasiraamu bambakubiriza nnyo olaba nga munna ayina kyafunye manya nti yakisabye Allah oba Allah yasimye n'akimuwa naawe kennyini genda osabe Allah. Ffe tulina ekkubo lyangu nnyo waliwo wano omuntu asobola ofuna ekintu seeko osobola ogenda mu state house sobola ogenda mu state house n'onfuna ekintu oba mu white house nga nfunye obusobozi Joe Biden n'afuna kyampa oba mu nnyumba eno eyaki n'entebe ejja ekamwokya neŋŋendawo ne bampa ekintu so naye mu butuufu aba bampadde ekintu ekyo igwe ate abo nze nsobola okugendayo nze akyagala abo ne bakinnyima nga obusobozi bakina babadde na busobozi buli obusobozi bukyaliwo nti Allah omwanadamu amuwadde hama oba amuwadde vanguard nawe gisabe naye bakirimu nti tukyalemereddwa okutegeera Allah wallahi kyekyo ndooza mu ulumu ezigayaliriddwa ennyo ndooza tujja mulabbayika tujja funayo omusomo kusomesa abantu maarifatullah okutegeera Allah yaani kubanga tuyinza okugamba abantu nti bagende basabe Allah naye ng'ekifaananyi kyoyo gwe tubagamba okusaba tebannakitegeera Allah tebannamumanya gwekimanyi nti omuddu akaluubirirwa nnyo okusaba Allah n'ayanguyira nnyo okusaba omuntu gwe yategeera nti mugagga. Era waliwo omusiraamu njukiza mukwano gwange yali agala kusaba ng'agala muntu amutuusise ku muntu nga gwagala okusaba ekintu ekyo kinene ng'awulira ng'ate agala kusasula sinemugamba ezo ssente zoagala okusasula zisasula ogende e Makka osabe Allah byonna agenda bigonza genda ku Baitullah Makka nga wallahi mbeera yeteredde nga byonna bigonza. Alhamdulillah Allah yebalesebo kumugonza n'akola ekituufu kyeyakola ekituufu ate musanyufu nnyo paka kati buli kaseera ngamba seeka Allah tugambye wasta'inu bisabri wassala Allah mumusabe abayambe mu nsonga zammwe nga mukozesa esswala n'obugumiikiriza kuba Allah itagenda kola nga mmwe mwagala wabula Allah amanyi bye mutamanyi asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum awenda bila Sheikh ensengero nyingi tukensaalwa nti n'enswala eno era etukwata bijahili etukwata lwa butamanya nti olaba omuddu n'ekintu
ne wegomba ekintu kibeere kikyo naye ng'ate nga gwe tomanyi nti singa ate Allah gwakikuwa ate kigenda kubeera kibi nnyo gy'oli nga n'oluusi kiyinza okukuviirako okuzikirira. Nsaba Allah wallahi atubbitegeera so kyova olabanga omuntu alina ensaara alina okubeera nti akimanya wa'lam anna al umma omuntu ogw'okwatibwako ensaara nti umma yonna tugeze ensi yonna law ijtama ala an yanfa'uka bi shay'in lam singa abantu bonna beekuŋŋaanya katabahu babeereko nekibakugasa nakyo tebayinza kugasa na nsonga yonna okujjako Allah kyeyakuwandiikako. So abantu owalana babwereere abantu okwatibwa ensaala yabwereere ne bw'onaabeera n'ensaalwa etya ng'ekyo Allah ekigerera oyo tojja kukibujjako. N'onaagala obugagga buve ku haji gundi budde ku ggwe n'oyagala okgenda e Makka kuve ku haji gundi ekuba seka ne Makka bakwatibwayo ensaala oli n'ayogera statement enfu mu family n'agamba nti bannaye era be bagenda e Makka buli mwaka bagenda e Makka. Bwe nali ngenda e Makka omulundi ogusooka omuddu yaŋŋamba nina sheekhe wange twali tunyumyamu nayina nga nti seeka ensonga zino ez'okugenda e Makka zikuuma ze secret at least abantu oli babuulira ng'okomyewo oba ntegere oli babuulira ng'okomyewo ne mugamba nti ate lwaki nga kino kyengera wabanga Allah ampadde ekyengera leka mmanyi fa bi ni'mati rabbika fahaddith kyengera Allah kyakuwadde kyogereko si mu mbeera yakweraga naye kwagazisa nti bwe mmanganze ku level yange Allah ansobosezza ngende e Makka ate nga ninayo be mmanyi abansingira ddala nga baatuuka ddanga tebannagenda leka mbasoomoze nabbagamba nti nze ngenda nangamba nti seeko buzibu buli bumu eyo ni'ima gy'olaba ey'okugenda mu umura oba okugenda mu hijja abantu bagikwatira ensaalwa ate ensaalwa ekosa oyinza okumaliriza nga togenze oyinza okumaliriza nga togenze bangi azina akola buli kimu n'asasula ne ssente n'amaliriza nga tagenze. Era kyobalaba ebintu ebyo bibiri sheekh ojja kujja n'obitangaaze alfaruku baina alhasadu walayinu kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba byonna bituufu yagamba nti ekisiraani kya mazima yagamba nti ekiiso kya mazima ate n'ensaalwa weeri Allah okujoogerako mu Qur'an weeri sheekh ati n'ekiragwe bakwatibwa enswala naye tumugumya law ijtama'u ala an yadhurruka bi shay'in lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah. Singa abantu bonna beegatta babeereko n'ensonga gye bakukosa nayo oba ekyengera kikuveeko bannansaalwa naye bakuŋŋaana mu katawuni ab'ensaalwa omutwalo mulamba ng'ensaalwa eyo bakutte yaggwe ekyengera kikuveeko Allah agamba ng'ayisa ku ekibumaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti tebayinza kukuggyako kintu kyonna nakukosa okuggyako ekyo Allah kye yakuwandiikako. Era omuddu ntera nnyo okusekerera abaddu omuddu ajja n'akola enkwe akose muganda we naye nze ntera nnyo basekerera nti enkwe ze wakoze tolowooza nti ze zaayiseemu ekyo Allah yali yakimuteekerateekera ngeri ekyengera ekyo kijja kukomaawo kigende toyina gwe obusobozi gwe bukosa muddu nga Allah tasazeewo. Era wallahi seka mu bintu ebingumya Sheikh Hamza ku nsonga eno gy'oliko yennyini okungumiza ku Allah wange n'okwongera okwagala eddiini yange Qur'ani n'ebigambo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam kwe kubanga bikwongera amaanyi n'okukakasa nti ebitonde bino ebikwetoolodde binafu wallahi binafu gy'okoma okutegeera Allah gy'okoma okutegeera ebigambo Nabbi sallallahu alaihi wasallam bye yasomesa bikwongera amaanyi thiqa bikwongera muli n'ogamba nti wallahi ebitonde bya Allah binafu laisa lahum sultan Allahu wal qawi wa nahnu dhu'afa Allah yuwamanyi fe tuli banafu abitonde byonna binafu ne Allah yuwamanyi katwa kitetesiga wamanyi era wallahi lwakisigo twesigamira andi katantiseka kyegambe tunnamutegeera sallallahu alaihi wasallam yeze yasabanga era naffe natukubiriza mu subi omuntu andivudde okujjako ng'agambye Allahumma la mani'a lima a'ta buli swala sheikh dhikri ya fiya buli swala wala mautia lima mana'ta Allah tali yayinza kuwa Allah gwe wala yanfa'u dha jad minkal ate n'ebyobugagga byowadde abaddu ne babisolooza tebiyinza baga seri Allah waabwe okujjako bye bakolerera mu ddiini kagamba ako nno sheikh nalinda bamukadde waffe shekyeyune ng'atema akagamba ako wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu gwali musomo mulamba ng'atema akagamba ako linga subhanallah so wallahi seka ekigambo kino kyoleese ekyensaalwa seka wallahi ensaalwa mbi Allah okugamba akayimba akukobaddeko kalimu ekigambo kya nabbi ekigamba nti alhasadu ensaalwa ashaddu min alqatl esinga n'okutta ensaalwa mbi esinga n'okutta ate esobola okuviirako omuntu okutta naye mu binene byenkwatibwako baganda baffe abakwatirwa bannaaba ensaalwa yensaalwa okutusa mu shiriki al-a'zam anti kati ensaalwa okumanya mbi nnyo esinga n'okutta
enswala ereeta shiriki towulira baganda babagenda okimanyi nti nno muganda wo kuba nze nawulirako situation emu oli gundi senga wange yennyini bamuwayiriza era bano bakatiba enswala nti sente azifunye kyokka yali omwavu tebamuwayirizaako nti mulogo ne bagamba mulogo ne batandika okugenda mu byabalo singa omuntu abeera omwavu ne bamugendera ku nsaasi ne bagamba nti gundi oyo alabika mulogo kubanga obwavu obumuluma kulevo gyaliko obwavu kulogera ddala waliwo eyanyumiza nti wallahi batandika omuloga abaganda be nga be bamuloga bennyini sekatolanga oluganda luzibu waliwo ebigambo binawulidde ebyagundi ebya Seeka Sheikh Nkata omugenzi ngagezaako Allahumma filahu warahmatina fil janna nagamba Mungu buli kintu kyateekawo okubeera nti tukigezaako okubeera nti tukikola kyateeka kiri wajibu tekiba kyangu nagamba oluganda luno si luki oluganda si lwangu era baganda baffe abatulaba ffe abali wano eva tukibagamba siffe abayunga ennyo oluganda siffe abatuukiridde ate siffe abatakuba era saba tuyinza okubeera wano nga twogera ku luganda mu ngeri gye tulwogerako ng'ab'enganda zaffe abatulabe bakatya n'abasajja wano abasajja baziga Allah abaandika banaye siffe abatuukiridde nnyo naye omulimu gwaffe gwa tablighi tukutuusa obubaka naffe bwe twekolaka wefube tubasaba naffe mutusabire muteekeko mu dduwa oba mwe mulaba muteekeko mu dduwa musabe nti ayi Allah baseeka baffe baye abatusomesa oluganda abatutemeratemera ensonga z'oluganda ayi Allah beeranga obayamba basobole okutuukiriza obuvunaanyizibwa ku luganda kubanga tetwagala kuba mu aya eri lima takuuluuna ma la tafaaluun kubanga kigambo kirina musango munene mu maaso ga Allah okwogera bitakola ki naye era wallahi seka tugezaako ebigambo bino nze kyembyagalako ennyo bye tujja ne tusomesa nti binsindiikiriza okuba nti ebigambo bino byetusomye Sheikh Hamza tubiteeka mu nkola era nsaba Allah jalla jalaaluhu Allah ayongere okutwongera amaanyi n'obusobozi okunnyikiza ensonga eno ekwatagana ku kuyunga oluganda kubanga wallahi seka nsonga nkulu nnyo 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 ate seka nze I don't have fear siina kutya nti ow'oluganda ne bwakeera ku makya nga hadithi eri gy'osomye ne bwakeera ku makya ng'asazeeyo kugenda kukosa ggwe ate omusango gw'abayingiridde ggwe ebbanga lyomala ng'oyunga oluganda Allah yabeera shildiyo gwe Allah yakudifendinga Allah yakukuuma tusaba Allah ateeke mu bayunga oluganda kyobalabanga alhasad we tubadde tugenda kyo kitegeeza okubeera nti mu butuufu omanyi yaya kivuno yagamba tamanni zawal ni'mati lmahsud in lam yahsul lilhasid mithliha oba tamanni adamu lhusul ni'mati ligayiri kwekubeera nti omuntu agala ekyengero ekyo ekituuse ku munne kimuveeko oba okubeera nti agala ekyengera munno kyagenda ofuna aleme kukola ki aleme kifuna oba kitegedde ekyo omuntu abeerawo nga munne ayagala ekyengera kyeyafuna omuntu ayinza okuba nga alina ekyengera ngaobudde tubyogera ekyengera Allah amuwa ku ssente okimanyi seeka abakwatibwa n'ekyengera ekyabaana ng'oli azin Allah amuwadde abaana oli nakwatibwa ekyengera nakwatibwa ensala nagamba agala ekyengera ekyo ekyomwana kimuveeko omuddu afiira omwana omuddu nafula statement egamba nti gwe bagambye nti ye tateekeddwa kufiirwa baffe be banaafanga erika naye yakikombeko nti subhanallah malikuda abadde amuliira mmere abadde yamujjanjaba abadde yamusuza naye nga wallahi omuddu mutebenkevu mu mutima gwe okusanyuka nga muganda waaviiriddwako ekyengera saba Allah attaasa ensaalwa wallahi seeka ensaalwa ensonga gy'oleese sheekhe ensonga zonna ze wakaleeta ku asbaabu ezireetera okutulawo oluganda nzirabanga ze ensonga zennyini zetutambuliramu ate nga wallahi ziri akbar nsonga nnene bw'oba ozitunuulidde tusaba Allah atutaase naam sheekhe sheekhe nga tumaliriza naam mufunze kuba embeera omuntu gy'asobola okuyitamu okubeera nti yeetaasa ensaalo okubeera nti kale omuntu n'aba akukwatibbwako enswala tekola ki tekwata era nga byonna nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abitugamba kyobalaba nga nawulira nnyo essanyu lwali otandisa okubeera nti otuyigiriza ku adhikaari z'omuntu z'asobola okubeera nti akola ki abeera nazo buli ddakiika omuntu akeere ku makya wallahi asooka asome kul huwa allahu ahad emirundi 3 asome falaka emirundi 3 min sharri hasidin idha hasada Allah omusaba Allah akingiriza obubi obuli muki obuli muddu
ow'ensaalwa wakwatirwa ensaalwa min sharri hasidin idha hasad Allah okutaasa obubi bw'oyo akwatibwa ensaalwa mu kaseera nga akwatidde ensaalwa. Essomo zimu ku ddwa omuntu zalina okusoma bisimillahi alladhi la yadurru maa ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Wallahi kikulu. Someyo eddwa buli ku makya omuntu newaanaabanga akwatibwa ensaala tegenda kubeera nti akola kyekosa. Oba ogambe allahumma afini fi badani, allahumma afini fi sam'i, allahumma afini fi basari. Sheikh ojiwulidde? Wallahi njiwulidde. Ebyo byonna byonna allahumma alimul ghaibi wa shahada fatira samawati wal ardh rabbi kulli shay'in malik ashhadu an la ilaha illa anta a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirki. Kigambo kikulu. So kyetukubiriza abantu abatulaba ku Labaika Islam Media nga tumaliriza tubasaba mbeere nti mukola ki mugezaako okubeera nti munoonyereza adhikaari ya swaba wal masa. Wallahi kigambo kikulu. Gekera ku makya osome adhikaari ezo mulimu edduwa ez'okwekingiriza ensaalwa. Endooza buli musiraamu yandibaddewo ne ka husnul muslimu. Buli musiraamu alina okubeera nako. Wange duwezo Sheikh yazisenka bulungi nnyo. Buli ku nsonga yonna yajja atusengekera naye Sheikh obugayaavu bungi ndowooza tujja kujja tulina okubugayaavu dakiika 10 oba omaze zonna obeera mu mmotoka zisome ogambe nze neewuunya omuntu Sheikh awaayo eddakiika 3 banyumye omupiira ffe tuli balabi ba mupiira omuddu n'amala eddakiika 3 nga banyumye omupiira bayingira mu kiri naye nga tayinza kwayo dakiika 3 kutendereza Allah eyamutonda. Mungu atusaasire okimanyi nti nno nga tukyali mu kusoma wallahi twabeerangawo ng'ogenda osooka neetegeka okumala essaawa 3 ogenda mu mupiira n'ogulaba ne mukomawo ne mugunyumya paka saa 9 ogw'ekiro. Kati ffe Seeka batula mu madiiro omala okulaba omupiira nga guweddeko n'olindira n'olaba analisisi y'abasajja bwe banyimaliriza ogenda otambuza ku channel bw'oti ovudde ku Premier League wano channel ogenda okutambula okutuuka ku gundi kalugamba olina channel endala gy'ogenze kugenda ogulaba nga baguzzeemu n'oddamu n'otuula n'ogulaba naye nga toyinza kuwayo dakiika 3 kugamba nti ntuddeko wansi ngenda kusoma ku kitaabu Allahu azza wa jal ngenda kusoma ku adhikaari ndowooza obunafu obwo namwo nsaba Allah abututaase naye wallahi Sheikh tewali ddagala lya bizibu byaffe byonna nga kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala tewali kubanga ebirwadde ebitulumu ebisinga obungi bisibuka mu mutima. Saba Allah jalla jalaalu Allah atusaasire naye gwali atulaba ebyo byonna woba oyagala omwana we atambulire ku musingi ogw'okutegeera ensonga zino ng'akyali muto n'okumutaasaako okuyingirira ebintu nga bino mu famire. Omwana omutwale wali ku Ainu Shams ewe Bulenzi nasare primary ne secondary mwana agenda asome. Ndowooza Sheikh kyalibadde kirungi tuli mu kuzzaayo baana ku masomero basinga obungi tubazizzaayo naye ndowooza n'abazadde batandika okutundako gye bazza abaana gye ntwala omwana eriyo esswala gye ntwala omwana eriyo okumuyigiriza edduwa gye ntwala omwana eriyo okumuyigiriza Allah byamubanja eriyo okwogera kuyunga oluganda. Wallahi kwebiseera ebisinga ensonga gyogera ntuufu omuzadde waba atatta omwana mu ssomero ery'obusiraamu kuba the world is now global ensi yakyuse abaana kati batusaba taabu ku mwaka gumu n'ekitundu n'omugwira kitaabu kati abaana bagenda kusaba internet omwana agenda kubeera ayina ebintu bingi byasobola okulaba ne mu masomero gye mubatwala abaana balina engeri gye basobola okukola ki n'omwana aba alina omusingi omulungi saa yonna yonna asobola okugunywererako oba asobola okukomawo najjukira Allah ow'ekitiibwa. N'abantu abasinga otutawaanya mu bikaseeka ne mu famire be bantu nga tarbiya abazadde tebakola mulimu gumala yadde Yesu omuntu akula n'afuuka ekyo kyayagala okufuuka n'akwate ku bwe yagala okukwata naye n'omusingi kwe tukuliza abaana nagwo mukulu nnyo. Oyine famire gy'osanga nga bagamba nti ate Seeka yafuuka obuzibu ffe tubagamba ekintu kimu nti atuddeyo mu nsibuko ya Seeka ono oluusi abaana babatwala kati nga ffe twalinga ku mahadi ffe twebaza Allah era tusaba Allah asaasire bakadde baffe ffe batutwala ku mahadi si lwafujjo batutwala ku mahadi kusoma ddiini naye nali nyumyamu ne Haji Sebyala nga tuli e Makka eyo nagamba nti Seeka abawalibu abatusumbuwa e Uganda n'abali mu bifo ebyo ebinene bemulaba abafuuse ekizibu mu ggwanga ne baseeka bano mulaba abakubagana muddeyo mutunuulire bajja batya okusoma eddiini abasinga obungi mu bo baali bakifeesi mu buto bafuuse ekizibu abazadde ne babakwata bagamba nti ono omwana kamutwale ku Biraali bamunkwatireko kamutwale ku Mahadi bamujjanjaba ettumba kati oyo Seeka gwe tulina olwaleero kyali kizibu mu society
kyali kizibu mu famire ne bamutwala asoma eddiini bwe yasoma eddiini eyo nyingi akozesa ate okufuuka ne bagamba mutwale ebugembe ajja kutereera kati n'agenda ku ttumba lye yali ayina n'obwononefu bwe yali ayina n'agattako okusoma eddiini kati be batava mu riba naye nga baseeka be bakutudde eŋŋanda naye nga baseeka bali mu bwenzi baseeka bali mu bulyazaamaanya baseeka saba Allah atutaase ya rabbal alamin Allah atulungamye kubanga ffenna tulina obumogo bwaffe basiraamu ffenna tulina obuzibu bwaffe tusaba Allah atutaase seeka nsaba mu kigambo kimu bibiri onsibulira abatulaba ku lutimbe gaggadde namwe abatulaba ku Labaika Zoba Media ensonga gye tubadde twogerako ey'ensaalwa nsonga nzibu nnyo si nti buli muntu asobola okubeera nti ajja ewala buli muntu yenna yinna asobola okukwatibwa enswala naye ffenna kye tulina okusaba Allah nga yetwogedde okusaba Allah abeere nga agitukingiriza era ebeere nga tetukwata kuba omuntu yenna yinna basobola omulabako ekirungi olina kukwatibwa enswala olw'ekirungi ky'olina naye saba Allah ow'ekitiibwa abeere nga atuwa ateekamu abo abawuliriza ebigambo ne tubeera nitufuna kye tujjamu nekibeera nikigasa ffe n'abaana baffe n'abantu baffe bonna Allahumma amin ya rabbal alamin. Sheikh barakallahu fikum oyabadde mukadde waffe Sheikh Hamza Semwogerere gwe tambula naye mu nsonga z'okuyunga oluganda tusaba Allah atusembaddu abayunga oluganda. Programu ene badde teekamu ensimbi baganda baffe aba Labaika Travels walide ku Cham Towers room 224 genda ensonga za umra ne hijja ziberenga zikolebwako era tubadde tutambula ne bakadde baffe aba Hulk Media Uganda Limited wali ku Nasa Road ekizimbe Printers Arcade omwaliro ogwokubiri office number U9 tubadde n'abakyala aba Bewell Therapy wali eri Najera ku kizimbe TNT Building opposite Starbex Petrol Station genda nabo baberenga bakola ku nsonga zeziri psychological essomero lyaffe nga tubategeeza bulijjo already twagguddewo dda abaana basoma abazadde baleeta abaana waliwo obulenzi ku Ainu Shams Islamic Center or Islamic Schools nursery primary ne secondary twala omwana abeerenga omwana wa ate bamuteekateeka mu mbeera y'edduniya ne akhiru okutwaliza awamu omutesitesi eri omwanjuzi okunyira kuno kumulabako tunyirira Labaika Islam Fashions wali ku Aro Center downtown bakadde baffe batwambaza genda babeerenga ate nawe bakola ku nsonga z'ezokwambala twagamba nti genda ogule ku kanzu ya mitwalo 8 zemihiyaaro weziri awo genda mulimu abasajja mbalaba abasajja n'abakyala eyo nga mwagala ku bintu ebyebbeeyi genda wali ku Labaika Islamic Fashions ebyebbeeyi weebiri ate naawe era mu mbeera eza bulijjo bbeeyi zonna weziri bbeeyi yakusobola genda obeerenga okwatagana ne bakadde baffe abo. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Omwanjuzi era omutesitesi Imam Bilal Kitimbo Asmani Menya Imam Cham Towers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.